Nokola tugendeko mu Obwakabaka bwa Buganda government y'emmenge yongedde okubanga yakambuwala eri abo bonna abantu abesinza ku nnyanja ya Kabaka mu Ndeeba babawadde ebbanga lya wiiki ya myezi 3 ebiri gyokka okubanga bamuseeko abakolerako emirimu egy'enjawulo n'abo abasengako bagambye nti singa emyezi ebiri giggwako nga tebavuddeeko bagenda kubanga abajjako mu mbeera ey'ekifuba. Obwakabaka bwa Buganda buwadde ensalesale wa myezi ebiri eri abantu bonna abakolera emirimu egy'enjawulo nga gityoboola obutonde bw'ennyanja ya Kabaka okujamuka. Mu kulambula ennyanja eno olunaku lwa leero kizuuliddwa nti emirimu egikolebwako okuli b'amakanika, emmotoka n'okuzooza n'amayumba agalinaanyeewo gongedde okuyiwa mu kazambi ekyongedde okukyusa ne langi y'amazzi. Minisita w'obuwangwa embiri n'obulambuzi mu Bwakabaka bwa Buganda Kiwalabye Male agamba nti bakusitukiramu eri abantu bano bamuka ekifo kino. Kubira omulanga abakyali ku nnyanja eno mulimu abolezawo emmotoka abo nabo nga bwe nawa notice abaali banywera ku NNYANJA nabagamba tetujja kuddayo nabo bagenda bagobako era muyisewo temubalabye n'aboleza emmotoka ku nnyanja kuno nga amazzi bagajja mu nnyanja emmotoka sembedde ennyanja nabo nsabye ekitongole ky'ebyobulambuzi baade ebbanga ddene ddala emyezi ebiri sagala kukomawo nga kwibanja bafune oboleze emmotoka amazzi babeere nga gali wabbali naye nga tebagajja mu nnyanja kubanga ekintu kino kya Bwakabaka. Agamba bongedde okukwatagana ne minisitule y'ebyobulimi eya wakati okulaba nga bongera omutindo n'okutumbula ebyobuvubi mu nnyanja nga tugezaako n'okukwatagana ne minisitule eya agriculture eya wakati era muno bali mu kunoonyeza okulaba nabo mubeeramu ebyennyanja n'okuzzaawo emizannyo gy'oku mazzi by'ebintu ebiri mu nteekateeka ennene era mulaba niwakubadde tubadde mu COVID era nga mulabye emirimu gikyakola ki gikyatambula. Mu ngeri y'emu leero Obwakabaka bwa Buganda bugabidde ebikozesebwa okwetangira ekirwadde kya COVID-19 eri abakozi bonna n'ebitongole wakati mu kubakuutira okwongera okwetangira endwadde eno ne bwe baba bazeeyo mu maka gaabwe. Katikkiro ffe tugenda okusooka okugwambala tubeere ekyokulabirako eri abantu abalanga bwe tugambye. Nolwekyo ebox eri wali bwenkuteko sibukwasa PS naye musongera nga muweereza nti ebox eri wali obukokolo buno bubuno abakozi baffe babufune ate babweyambise bulungi ng'ekyokulabirako. Minisita w'ebyobulamu Prosperous Nankindu yakwasizza abakozi ebintu bino n'ayongera okukunga Obuganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu okwewala okubungeesa amawulire ag'obulimba agakwata ku kirwadde kino ekya COVID-19. Kola kuba muli bamanyi tukumirire amawulire amakyamu ku COVID. Njagala okubatuma oli n'afumya akatambi ffe temutulaba tuli balamu omuntu owa bulijjo n'awaba n'agamba olaba ne bateeka mu karantini bali eyo bakuba ndongo lwaki ffe batugamba banaye abantu mubagambe ng'omusawo bwagambye ekyokuba nti otambula kigana kuba nakawuka kaleeta bulwadde. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga olwaleero ayongedde okulungamya Abaganda okwongera okukolerera ekitiibwa kya Buganda bw'abadde alangirira mu butongole Obwakabaka bwa Ssaabasajja n'okukubagiza olw'okufa kwa Dan Kamaanyi ng'ono ye yavuga Kabaka Muteesa okumusimattusa bwe yali alumbiddwa mu lubiri. Twewala okukolerera ebitiibwa tukolerere kutuukiriza buvunaanyizibwa. Otuukiriza obuvunaanyizibwa ekitiibwa kikulondoola. Amaanyi n'Obwakabaka bwe bwaddawo teyalulunkanira bitiibwa so nga yali muzira wa Buganda. Bya Muhammad Wamala, Salt TV, Omunnyo.